kale Maka de Abani si musanyufu n'abafangoni agamba nti nno anti bamwesonyiwe esaidi eno wulira munanga ate byabadde akakasa ate nga mwana mulenzi munanga ateekingisa alese freestyle enka wali ebadde ekutte akati ku mukutu ogwa TikTok esaidi eno ate nga Spice Diana naye muyina munanga awo maaso kakasa nti no video jimpya like kosa ate n'okusubscribinga kasita obeera nga tonnaba ngenda kubeera nno nga ntandika munange wali nebya Maka de Abani munange saidi eno era nga munange wali mwana mulenzi ono okusinziira katambi kana kabadde ka trading wali kabadde akoze ku mukutu ogwa TikTok kakati nno obuzibu munanga te webuli ku nsonga nti nno ey'oluyimba lwa Maka de Abani mbuno olwakibanda nti nno oba oluyimba luno lwe yayimba mbuno oba yali ategeeza mwana mulenzi munanga ate aliyeni sikini kakati no munange wali abafangoni munange nabo nga batabuse esaidi eno era nga bolengera munange akatambi ako kibandalira ku nsiko ya zole ya Bobby kati olusenga teyateeka mulinya ya Bobby senga ali mugundi mmeka Andi mafia boss n'abagamba nze siri mugagga Justin Basinga magezi akantu katambulira kuwiri balo kiki wabulaze mundeke mwana bakompa yalinga bwana nze muyine engeri gye munsesaamu mwana mazima era nga ku saidi yemu kekana akatambi munanga ate Maka de Abani nga ali munanga ate mu kutabuka esaidi eno era nga boogezako munanga ate okulaba akatambi ako munnesonyiwe nono ekatwale dansolo ku kiko kwe twesiga yali asobola oyimba ne bali ababi Wilkaza si byakusaagana mulabako wano yasinga okwogera yawaza n'amawaazo dipo kwa dipo ngatekeyemweyo bombo alira ku nsiko ye yazala wa Bobby ngende bulaya komawo naye nga munange byebyo munanga ate biri mugenda maaso embiranye eri mugenda maaso wakati wa Maka de Abani n'oluyimba lwe munange oba oli awo kosa ate munanga ate n'abafangoni esaidi eyo era nga nja kubanga nkuwa update yonna enafaayo esaidi eyo kakati nno ngenda kubeera nno ngaawo nga nkujjawoko ate nkutegeezeko nti no mwana mulenzi munanga ateekingisa avuddeyoko wali ne freestyle ebadde kutakati ku mukutu ogwa TikTok jukira nti nno nakugamba nti nno mwana mulenzi ono kingisa alina freestyle mpitirivu nnyo nga gyenkomeza muganda wange gwe alaba Jamina Teyugi era nga kingisa ali omu ku abo munanga ate abakyasinze okuba freestyle esaidi eno era nga zitambwira ddala ku mukutu munanga ate ogwa TikTok naddala esaidi eyo zitambwira ddala bulungi nnyo era nga kansooke nkuwekokko leero ku mulundi guno ebadde ya laavu gy'abadde ayimba baby kale obwedda nkulinze kale nakedde nakujja kale nakedde nga nina kya 10 nkinywedde mpeddemu kale kulinze naawe oluddeyo kale baby kale empale newonkebera okebera empale baby kale omutima gunuma kale oh baby kale njagala kumanya bondiko kale tondeka kutale yadde ngondese nkaze wabula baby kale waŋŋambye nzije nga bukyali kale nakute obudde kale nga njagala nkulabe tunyumye kale kimanyi mama linde kale ayagala oddeyo waka kale obudde nga bukyali kale naye simanyi oba obukwata kale bakulinze nkugambye abadde akikuttemu esaidi eyo era nga boogezezza ku munange ate okulaba mu katambi awo kakati nno sigenda kubeera nga munnange ng'ate nga ndwawo katugende mu maaso n'omuyimbi munnange Spice Diana era nga mukyekinzeko esaidi eno by the way nga sinaba kubeera nga nkuwako katambi kano kansooke nkutegeezeko nti nno mwana muwala ono avuddeyoko wali n'asumulula oluyimba nzigulawo
era nga osobola oluchekingako ku tune empya mwana muwala ono munnange ate gyaleese. Kakati nno kansooke nkweko katambi kano era nga yabaddeko ku wali ne ba student munnange yabaddeko ku ssomero erimu nga bali mu kukola mu kaozi vibe. Yego muhumuza wabwango walina pesi y'amata era ku makulu limwanjagaza bongo ebirowoozo byasigala bikulondola kyembafuna nefuba mumutuleke tuli mulava momenti sikwaba bulungi wamama nyabula wabula gali ku moyo baloga byebyo nno munnange ate bitambudde esayidi eyo ku mwana muwala ono munnange ate Spice Diana esayidi eno era nga bwenti leero bwe mukyekinzeko ngenda kubeera nno nga nkomawo maaso eyo kakasa nti no vidiyo gimpera like kosa ate no kusubscribinga kasita obeera nga tonnaba.